The Newsroom, where untold story is revealed. Kalimu olokusalira balina okukkiriza wansi mu ddi naye ddi eri shata. Kategera bulungi abeeri tebagala kumanya osanga nti oli yavumise munne eriso n'alijjamu. Kategera bulungi oyo yakutte ebitundu bya munne ebyekyama n'abisala. Oli yamusyagidde mu kigaali nga beebase. Onfuna bulungi. Neegalira gaali. Eyo ddi ebeeramu ab'ebikolobero. Nedda abasalire. Kategera bulungi. Naye osobola okusigala eno mu C oba mu B ng'olina muki akasente oteekamu. Naye kati nze musajja wattu nali siina kyennyina nga siina kasente already siina banfaako siina bangobera nga ndi awo bwentu naye nga nkozesa muki nze obusibe nabukozesa bwongo. Era nze abasinga banneewuunyanga nga naye akavubuka awo kakikola katya. Kati waliwo ekiseera kyatuuka nze Mukama yannyamba ebbanga linamala eruzira saalwala wabula nalwala nsigazaayo wiiki emu okufuluma ekkomera. Kati nga ndowooza nzirawa ngenda wa kitegeera bulungi bwe nfuluma ngenda tandikirawo kati ekisujja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abatwa ku mukutu gwaffe gwa MCMA Live ne ku mukutu gwaffe gwa Beyond the Newsroom mukkirize mbabuuzeeko ate era mbaanirize mwebale kwagala munjagadde mwebale kusubscribinga ku mikutu gyaffe gino gyombiri bw'otandaba ku Beyond the Newsroom onfuna ku MCMA Live. Part 2 we tutandikidde eya Morris Khan abasinga mwanyumiddwa emboozi ye abamu ne mugikubamu ebituli abamu ne mugiwakanya newankubadde ate nga n'abamu yabasanyudde. Eri omukwano gwa bamita Sebadduka Arafat ali mu ggwanga lya America yaŋŋambye eno ye story yange of the year. Yaŋŋambye bw'ati njagala kusoma ku bubaka wano yaŋŋambye this is my story of the year. Neŋŋamba what? Naŋŋamba gwe ky'oba omanya ye emboozi enkoledde omwaka nga guggwako ate netakomako. Yes, bamutoka Sebadduka Arafat ali mu ggwanga lya America. Yes, yaŋŋambye alinze part 2. Kati part 2 yeeno era we tutandikidde. We twakomye nga mwami oba muto wange ono Morris Khan. Waliwo kye nawulira ekibuuzo. Morris li abasiraamu? Yadda. Morris siri abasiraamu. Actually, nasiraamuka bukulu. Okay. Yes, so okay. Nasiraamuka kusaidia mama wange. Okay. So tata wange teyali musiraamu. Okay. Kakati twakomye oyingidde eruzira. Yes. Omaze okutuuka eruzira essimu yo tusooke tugireke ndowooza tetusoma. Yes. Abantu banne muli mu kabokisi k'omwana mumwagala mbu abayigirize. Banne misooke muliko omwana akyali muto twagala kumushapeninga na kumujja mu bino bye yayogedde. Kate mutulaba ate mutandise okuyaayana tuyigirize no. Omwana akyali muto. Kyetubasaba kiggwe. Otuuka eruzira. Anti kati olwo bamaze okumusalira. Ntuuse eruzira. Nnyingira mu woodi mwe nali nsula. Bambuuza tukyuse akabaawo kati mu woodi mwe tusula mwe basula. Kwanza sikyaliyo. Mubeeramu akabaawo ke bateekako ttoto y'abamemba be balina. Kitegeera bulungi ba convict ba remand abagenze mu kooti. Kati bambuuza bakusibye oba okyali remand. Kwanza ne mbagamba bansibye. Abasajja ne basanyuka. Bagamba how? Bakusibye? Twakwagala dda. Kati nali nyina wodirida wange ye yagamba bw'ati. Si kyekyeru. Kigende erugole kirime. Erugole yuwa? Erugole farm. Kati batwalayo anti bantu kulima bano be basibye kibanga kibonerezwa actually. Kitegeera. Kati agamba kitwale erugole kirime. Kyali kati ye litanjagala jukira namulimba mabega namulimba nabasuubizo bagulira ebintu mooli bampeewa okusula awalungi saa kwebaka mu kigaali. Kitegeera bulungi.
embalana neekula kati kwe kubonaabona kwange kutandika olunaku olwokusatu nga bamaze okunsalira omala bakakasa nti kati bakusalidde bansalidde bansibye kati bansalira lwakuna kati enkeera ku makya nga nyina okugenda mu ddwaliro banzigyeko omusaayi bampime oba ndi mulamu oba ndi mulwadde kati ku lw'omukaaga ekolere empaka erugole oba ajumani wonna baba batutte oba masindi oba wawo kitegeera bulungi kati nali nyina kyali wange gwe nayogeddeko mu kusooka RP Court Kato bamutanga Kato yeyambeeramu nakuba ekikopo ne bandeka tebanvuga ggaali tebantwala mu faamu namwagala nnyo kuba yambeererangawo mu bingi nga nze buli kyenjagala nkifunira mu budde oba okitegeera bulungi twabeera ffenna naye nga tusula mu odi za njawulo kati nga bwebimanyi nti mu kkomera oli bwe balaba nga akufaako nnyo beebuuza ono gwasanze mu kkomera lwaki amufaako nnyo amumanyi babala kaki kitegeera bulungi bigambo ne byogerwawo bingingi kati nga bwebimanyi mu kkomera waliyo emize basajja n'abasajja sijja kyogera ku mukutugo naye webale nnyo tekyo kyembadde saagala kwogera kitegeera bulungi kati batandika okugamba nti oba RP Court noono omwana balina embeera nebyogerwawo nenemala nebikola ki nebizikira naye nga mukomera wali ebisiyaga gyebiri si kulimba gyebiri kamala kwogera bankwanako olwo bakukwana batya ate kati bakwana batya nga bwokwana omukazi oli nakutuukirira kati nze bampandikirako ebbaluwa emirundi gyalinga 3 oli nga tasobola kuntuukirira maaso ku maaso naŋŋamba nti nkwagala okitegeera ng'akwata peeni n'awandiika n'akugamba kati omanyi Maurice Kani peeni bazijjawo mu kkomera biki kiba gyeziri bakola purchase waliwo kantini emabega kati batumye ebintu oli n'akwata peeni n'awandiika nti Maurice I have been observing you for a while you know I like you the way you look you understand kisiru kati mu kkomera zokwe kyalira kakuliriza kumpugira kati musibe munanga era mbadde nsaba njogeremukko naawe omufuna bulungi oli n'atuma omulala n'akuleetera akapapula kati bakulowooza byamakulu ogenda oyisaamu amaaso nga bakugamba kitegeera bulungi kati nga nzirukire wakyali wange onambeeramu annyamba ngende mubuulire mwana ebisajja bindi bubi binkwana ategeera bulungi ng'abeera awo nannyambako but after a while bwe nagenda okuzuula nti ate oba onfuna nti okunnyamba okwo nakwo kwalimu ekintu ekirala twabeera naye nze nga nsirika sirina kyemugamba naye nze nga nakitegeera dda naye nga sirina kyenkolaki nga sirina kyemugamba nitubeerawo ffenna nannyamba waliwo afande yampita bamuyita ASP Brian nampita mu ofiisi ye naŋŋamba kati omanyi nti Kato yantwalayo nansabirayo omulimu yansabira pate ng'alaba eggaali essaawa yonna enkwata kuba baali bagezaako okunsulamu omutego ngugwemu bansetinga jjukira nali nyina abalabe bangi nga tebanjagala bakamusiba kati bwe bamala okukonvikitinga balina buloko gye bakutwalamu eyabakonvikiti kati waliwo buloko B ne C newabawo D kati D yabakonvikiti kitegeera bulungi kati bamala okusalira balina okukkiriza wansi mu D naye D eri shata kategeera bulungi abeeri tebagala kumanya osanga nti oli yavumise munne eriso n'alijjamu kategeera bulungi oyo yakutte ebitundu bya munne ebyekyama n'abisala oli yamusiyagidde mu kigaali nga beebase onfuna bulungi neegayirira gaali eyo D ebeeramu ab'ebikolobero nedda abasalire kategeera bulungi naye osobola okusigala eno mu C oba mu B ng'olina muki akasente oteekamu naye kati nze musajja wattu nali siina kyennyina nga siina kasente already siina banfaako siina bangobera nga ndi awo bwentu naye nga nkozesa muki nze obusibe nabukozesa bwongo era nze abasinga banneewuunya nga naye akavubuka okakikola katya kati waliwo ekiseera kyatuka nze mukama yannyamba ebbanga linamala eruzira saalwala wabula nalwala nsigazaayo wiiki emu okufuluma ekkomera
kati nga ndowooza nzirawa ngenda wa kitegeera bulungi bwe nfuluma ngenda tandikirawo kati ekisujja ndowooza ne kinkwatamu awo nga ntidde bweru ntandikirawa bwenzira bwe ndwala oyo gayi bwe nakugambye kato minati maid nga buli kaseera abeera ku mitwe itu lwensula kati waliwo buno obuswiti babuyita choko babukola mu kofi nga ndeetera kapaketi kalamba kabeera ku mitwe itu omugaati guno omunene ne blue band bibeera ku mutwe kitegeera bulungi nga nze wange ebyokulya tebiggwaawo amata simanyi noodles ezo ezabafumbira mazzi agookya tebiggwa wange nga nze era ne baneiba bange bensula kumpi nabo beebuuza nze sikola purchase tebandabangako nga ngenda ku administration mu ngenda kukola purchase nga beebuuza ebintu mbijjawo oba kategeera bulungi kati mukama janyamba nfuna pate bagiyitanga PDM kati nga yo pate chapati kusika chapati eruzira omuntu alina eŋŋaano ne butto ne sabbuuni ono wa bbulu bagiyita hafubba kati enebweru abantu bamanyi nti luzira bagiyita luzira nti bonna abali mu kkomera bagiyita luzira abasibe bo balina erinnya lye bayitamu luzira bagiyita era bw'otuukayo bakugamba tukwaniriza mu nsi ya hafubba oba tukwaniriza mu ggwanga lya hafubba kategedde tikati ekikola eri hafubba sirudi ya sukaali saagundi butto n'eŋŋaano abina ye mugagga osobola okulya buli kyoyagala enkoko osobola ogifuna ku sabbuuni oyo ba eŋŋaano kati bwe mala ofuna pati eyo nga nze general secretary nze muwandiisi wa pati ewa OC ntuuka ewa bamayinja asatu ntuuka kati biki bye mugenda okuŋŋamba okubonabona kwe nabonabonamu emabega wali nga bampisa bubi tebanjagala okitegeera bulungi nga ne bwe balaba nga gw'oli kyali wange ogezaako ofuuka kyali wange kitegeera bulungi nga bafuba nnyo okulaba nga twawukana kati banteekako lumu ebiboozi nali nkyatambula kooti ebiseera ebyo nga tebannaba kunsiba ntambula ngenda mu kooti ngenda okukomawo ng'ekiri mu kkomera linnya lyange lyokka lyeritambula kyana ekyo kisiyazi kitegeera bulungi kati nali nyina mukwano gwange gwe bagezaako okunzijjako oyanyamba kyana ekyo kisiyazi kibbi kifere kirimba wano kyatulimba nti kigenda tugulira ebintu byawo odi kikyabituwa kyatutwala bw'abasirikale kyana ekyo kibi nze siraba lwaki okyesibako kati wenkomawo ngenda osanga nga ekkomera lyonna linnya lyange balimanyi Morris Msiyazi Morris kati era ate n'engeri gye nali nfaananamu nze nali mweru tondaba kufaana nali mweru ate nga nkyali muto kati nga buli gaaya ndabako mu kkomera afa agamba kyana ekyo kati nze nga bampita mazale ebyatala nze byekubwira alaali kitegeera nga bampita mazale obusiba nnyo okumpita mazale ejja kukolako ategeera bulungi nze nga bampita mazale mu kkomera era nga bampa n'abasajja banneegabira dda kyoyo wange era nga bantekako ne bambega ani yayogedde naye nebbuba kitegeera bulungi nenze nabiteeka emabbali nentegera ennaku yange nemanya nti kati kyonna kijja kujja kitegeera bulungi bansibye nsabe kimu butanvuga transfer kuntwala eyo ajumani kulima akwaki eyo kugenda kulima nkola obusibe bwange buggwe naye amazima ga Katonda ebbanga lye namalayo nejjusa lwaki saawuliriza maama wange bigambo byajja ngamba nga kuva dda yajja ngamba Morris ebintu byagala okuyingira bijja kuleetera obuzibu mwana wange ebintu byagala oyingira bijja kuleetera obuzibu natandika okutuulanga wansi nzekka nejjusa neŋŋamba naye kale singa nawuliriza bazadde bange kale singa ndi ku ssomero kati nsoma kale singa kati oba nyina omulimu ogufaanana gutya kati nsiranidde ndi mu kkomera obulamu bwange bugenda kwonooneka kitegeera bulungi naye mukama yanyamba yambeereramu ebbanga linamalayo busibe ne mbukola ne buggwa kitegeera bulungi ng'oli mu kkomera eyo omuntu yandiyagadde okumanya tolina bantu bakulambula wadde mukwano gwo nze bwe nali mu kkomera teri n'omu yajja kundaba kitegeera bulungi yadde okujja nawe at least kale oli ayita erinnya lyefaananiriza eryange mbunze ng'enteri ebbanga linamalayo emyaka gye namalayo nabukola nzekka
gundi eriwa Enchi. baluwa yaffe bakutereriwa Njina wano. Njina wano. wanga Baluwa yino. kakati waliwo abadde bambuuza ebibuuzo byabadde bingi mu mboozi ze twanyumizza bambagamba tasibwangako oyo alimba Sifaanana busibe. tofaanana busibe Nabirabye. eno yebbaluwa think tebaako buzibu bwetyo Bwetyo bwebeera. bwebeera owa kamera oba gyetusikidde bulungi kubanga ekyuma nagula kipya bino nno bye biruma muganda wange oyo kati ye alowooza byangu naawe bigule kyekyo ssebo ebbaluwa ekulaga Uganda Prison Services Prison Road Pass to be issued to the prisoner on release Uganda Government Prison Maction Bay Eyo gye nali. ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'E12 2025 prisoner number ne bagiteekawo biki Morris Khan prison after serving a term ateekawo back to emyaka 6 N'emyezi 6. Yes kakati wejjagala nawo tutuuke batwagana emyaka ebbaluwa yino ladies and gentlemen bwetyo bwefaanana emyaka 6 n'emyezi 6 siwe kiri days in prison okay he's proceeding to Munyonyo Gye nali mbeera ebiseera ebyo. okay in the district of Kampala date of conviction ngalumu ogw'E10/2025 gratitude and stroke earning scheme saving given on discharge Uganda nil transport money of Bakuwa 15,000 ng'omala obusibe. kati Kisinzira gy'olaga. wano kye bayita batya kino date of conviction Kati wano date of conviction simanyi ng'egye babiwandiikamu. But I don't know yawandiika oba yawandiika bubi I don't know. Kati date of conviction ennaku ze bajja bakusiba. date of conviction Yes, ennaku ezo ze bajja bakusiba. Kyo kitegeeza wano date of conviction ennaku ze bajja bakusiba. Kyekyo. okay so bwe tulaba ebbaluwa eno kituufu eraga nti eva mu prison eri abadde beebuuza nti naye emyaka gye watugambye nga giringa egitakwatagana Gitya. bwotugamba bakwata 2022 Kati ekintu ekyo nange nakirabyeko mu comment section zizo. Ekintu kye mutaategedde oba ekintu abantu kye bataategedde kikino wano wammanga. Bwe bankwata 2017 ne ntambula ku guli omusango bwe bansibako emyaka 2 kitegeera bulungi nagutambulira ebbanga lya myaka emeka bala kuva 2017 paka 2024 waba wayisewo emyaka ntambula kooti balyoke bankwate 2022 ku musango guno gwa email 2018 2019 21 emyaka 5 okay kitegedde bulungi okay then nali ku bailo sali luzira kweguza guno okay bwe bansiba emeka ena bw'obigatta toto yeje emyaka gyonna giri emyaka 10 na gutya jani badde 11 naye nti kati gino tebagibala wali toli mu kkomera wali otambula kooti ng'ova waka kitegeera bulungi ne wano mu kubibala wano omulamuzi agamba ebbanga bweriti ne bweriti ne bweriti bwekiti ne bwekiti waliwo bakuwamu parodi banga nti omuseebu yeeyisa obulungi simanyi abakola ki bwe bamala okusiba bakuwa bwe bakusiba prison nga yo erina gundi gye bayita remission kitegedde nti bwe bakusiba emyaka 10 ng'obadde tolinaako remand oba emyezi gye waakakolako bakutemerako emyaka 10 ne bakugirako buli mwezi buli mwaka nga bagenda bagujjako emyezi ebiri ku myaka 10 kati egyo egisigalawo gy'okola mu kifo ky'okola emyaka 10 flat weekanga okoze emyaka nga 7 kitegedde kati ndowooza muntu ontegeera nze nkugoberera era mpulira kati nze bwe bansiba
ebbanga eryo lyonna bantemerako bamba kye bayita remission okafuna bulungi emyaka 6 ne bakuba ne bajjako remission ne bajjako nebbanga linali ntambulidde ku remand ku myaka 6 ne bajjako bbanga kyolo kati ku myaka 6 jako buli mwezi sooka tujjeko gino esatu gye nali ntambuddeko ku myaka 4 kitegeera bulungi omwaka jako emyezi 3 wasigala mmeka emyezi 3 wasigala 9 wasigala emyezi 9 kati kitegeeza ne wasigala emyaka 5 kitegeera bulungi emyaka 3 n'emyezi 9 kati kwata giri ebiri jako emyezi 2 wasigala emyezi 10 okay kati bw'ogigatta toto gy'emyaka egyo okay kakati nsinziira ku mboozi eyo ebyabadde mu comment section omulala n'abuuza ojja otya okuba nga toyimanyi nnamba ya maama wo mu mutwe wadde eya taatawo naye ng'osobola okumanya ebyo by'obadde okola kakati kintu kibuuzo kyamu n'omuntu yenna kyogala gwe tosobola kubeerawo nga olina omuntu nga kyaliwo bestiiwo naye nga ennamba ye togimanyi mu mutwe tekisoboka kisoboka nze kati nze ebintu byange byonna ebisinga biba ku email yange osobola okumpa ennamba yo ne tumala emyaka 10 nga tuli ba mukwano nga simanyi nnamba yo naye nga nkebera ku email yange kitegeera bulungi kati nze nali neesiga ekyo nga kyemmanyi ng'era ngamba niba bansibye emyaka oba emeka ndifuluma nja kuteeka mu email yange namaziddamu nzifuna naye but when I retrieved my email unfortunately saazifuna okay abatulaba ku MCMA Live ne ku mukutu gwaffe gwa Beyond the Newsroom mwansabye paati ey'okubiri naye tuli mu kujjamu ku ebyo byayogeddwa mu comments n'okwagala okuyaaya n'okumanya n'ebirala abalala ne batugamba nti olulimi lw'okozesa olwa kompyuta ebimu mbu tebiriiyo nti oyo alimba terms ez'okozesa eza kompyuta ezimu teziriiyo byalimba n'okulimba tabikola kati kansooke nkubuuza ekibuuzo oyinza obeera ne smartphone kyogamba smartphone buli kyekoloso okimanyi okimanyi smartphone erina byekola gwe byotamanyi bingi nnyo kati oyo yena yakyogedde oba yakibuuzizza tamanyi bumanya naye abamanyi bamanyi kitegedde bulungi naye mu ssomero mubaamu omugezi n'omusiru n'omugezi ddala nti gwe profesa mu kujja ssente ku akawunti wali weekaazi nedda eyo togendayo naye bwekito bwe kiri kale omulala nambuuza famire yo waliwo nti anti waaliyo emasindi is it true nedda si kituufu are you sure emasindi nali mbaddeyoko kituufu nali mbaddeyoko emyezi nga giijo nga tebona bakunkwata nga bino byonna tebinaba nakubaawo kitegeera bulungi nali mbaddeyo emyezi nga 2 wabeerayo mwaka ki naliyo mu 2017 yennyini eyo yennyini mwe bankwatira bwe nali emasindi naliyo mu January February then nenvaayo nenjija eno kuba eno bankwata mu February nga 18 ku 8 nnaku z'omwezi bwe zityo kakati ogaye nti emasindi emasindi wali obeerawa emasindi nali mbeera mu kibuga kyennyini masindi town bakiyita Kirasa the place it's called the Kirasa kakati wali ogenze kukola ki emasindi nali ngenze ku byange personal sinayo muntu sina gwe nali ngenze kulaba nali ngenze nganze because I have ever been like nawulirako ku ekyo kifo it's good it's adventure osobola ogendayo gwomuntu yenna era nagendayo nembeerayo ku emyezi emeka ku myaka emeka na by then nali ngenda kuweza 16 kakati inakyejagala otegeera ekirala kubanga omuntu emasindi abakumanyi waliwo yangambye akumanyi emasindi eyo gy'ogamba batugamba nti wayina erabiro wali okolayo era mbu nga nayo byakifere nga ki wali bagamba nti oli mutabani w'oba Jimis Kiggundu nze kennyini era ne audio wano nzikola ki ozirina nga nzirina ng'oli abinnyonnyola nti era ozaalibwa simanyi omukyala mbu akola mu Centenary Bank w'amaanyi wano ku ki
Kampala. Kankuddemu bwe nti bwekibanga ndi nagamba mbunze ndi mutabani wa Kiggundu Hamu tibamwita Hamu siba kiri kyokka ebbaale bansiba Hamu yatasobola kujja mu kkomera kunjijayo anti bwe bagambanga ng'oyagala obbabako akasente Emasindi tolinayo anti wo wadde sina anti wange kyokka singa nali muyina eryo bbanga kyokka yatasobola kujja luzira kundaba anti ayinza oba ne teyamanyanga maama wo ate teyamanya atya Nina omuntu wange e Uganda ofunye ekizibu ne baba yakukyawa nga ekizibu ekyo kinene tosaba mukubira mugamba at least okay kakati onzikiriza mbeko audios playing tekina buzi edobozo soliko organizing it's okay kale abatulaba ku mukutu gwaffe gwa MCMA live manyi emboozi eno yakutte bannayuganda omubabiro mu kwagala okukwata bannayuganda omubabiro abantu bangi ne batandika okwebuza meeya bituufu naye kino nga kisusse ne tugattagatta kakati nyina omuntu ono yazze mu kabokisi kange ku WhatsApp ku TikTok nansaba ennamba nenjimuwa naye ng'akakasa akumanyi ekisooka kye kino ekikakasa nti akumanyi nga kyekiriwa kye kino wano njagala bannayuganda tunnyonnyoke manyi naffe twagala nnyo tukole ekintu we as Ugandans naddala abangoberera ate ne respect yange ekole ki eveeyo bulungi respect yange ekole ki eveeyo bulungi kakati abantu bategeere nti meeya ebintu byakola biba bituufu kakati ekifaananyi ampereza ekifaananyi ekyo nasaba soke tukirabe wano ono yaani kibanga kyayitiddwako bannange kale ono yaani ono mumanyi ate ono mumanyi ono yenza mwaka ki obiseera mwaka ki 17 kakati ate ekifaananyi ono mu kukikuba alaga kitulaga nti baakikuba ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba wa 2023 Rifena Masindi Uganda mbeko kyenkulaga nange onzikiza mbeko kyenkulaga kale matuli mu lulimi lwa computer twaga tulabe si aluno si lulimi lwa computer ya tuzo banga ekifaananyi simu kyabwe ekikuba ekitulaga nti olisinga yakikuba ne kiraga egonde ki endala mbeko kyenkulaga wange so tugezaako kubanga tugoberera ensonga zino okumanya wa gye biggweera okategedde ensonga bwezityo bwe ziri ndi neddeni ku kamera bwe tukwasaganya omulimu guno ogw'okusobola okwetegereza Edward the Great yomu ku batambuza emboozi eno njagala ogigoberera obutundu buno tusobole okubunnyonnyoka obulungi muganda wange waliwoko Edward yes the Great waliwoko mukwano gwange bangi ofunye kyabadde yagala okundaba kyendi mu kunoonya wano kale nga bw'onoonya ky'onoonya wano then omuntu y'omu n'atuma audio ze teyakomeko kyazze mu WhatsApp yabadde nno mukambwe nga mukambwe njagala owulirizeemu katono wano ono gayifuna contact info ye oyamuhostinga nange nina documents z'aba visa ze baali zikyaliyo ewaka funa contact info tukalabise bakakwate bakasibe anti awulira ayagala ekkomera alyagala nnyo tukala ebipapula nkyabina wano yatulimba mpozi yekaani biki mutabani wa Kiggundu gwe yazaala mu Amina Khan ebipapula nkyabina tubitwale ku Guni national scene munange agende mu nkomege yagamba maze emyaka 6 bamusibiremu agende bagimusibe mu kulungi omunyoro akambuwadde n'agattako kino Simolo fune namba ya gayi ebipapula byo sibisuulanga bikyaliyo ewange
funa ennamba ya gaayi tukalabise ndaba abantu bakasaasidde bali wiringi kayaba budde buno keeyita Morris keeyita Kaani biki wano nga katulimba mama wako ye Amina Kaani tata yako ye Hamu Kigundu akakasiru kwatamu katono eddoboozi lyolimanyi oyo agambye nti mbunze nagamba nti ndi mutabani wa Hamu eddoboozi lyolimanyi simumanyi naye ebifaananyi bibasindise mbimanyi bebalaga nti mbimanyi oyo gaayi mumanyi yali mukwano gwange yali akola mu saaluuni yali musazi wa nviiri kituufu yakusuzaako teyakusuzaako emboozi njagala tuzigatte bulungi first seganye nti naliko emasindi kitegeera bulungi emasindi naliyo nabeerayo emyezi 2 oyo gaayi mumanyi bamuyitanga Vincent yali mukwano gwange yansalanga enviiri era okakasa erinnya Vincent ne bano balyogeddeko oliwuliddeko ndowooza yansalanga enviiri tansuzangako kitegeera bulungi ekyatuleetera okubeera ab'omukwano yakolanga mu saaluuni nga nsala enviiri eyo tuveeyo bwe babagamba nti nabafeera nti ndi mwana wa Hamisi Kigundu mazima ddala bwobanga olina amagezi otegeera Hamu ku myaka gy'alina oba ku gundi gy'aliko asobola okuba nga alina omwana ow'egyo emyaka mu ebyo biseera simanyi tomanyi si bwe kiri ye kale be mba nabalimba ne bakizuula nti nabalimba nabatolokako ntya kale kakati nyatutambula empola mpola ekyo kyoli mu kugamba ekyokuba nti tosobola mutabani wa Hamu biki nga wabalimba biki onannyonnyola ensonga ze agamba bw'ati njagala oziwulire njagala ongambye ogenda forwardinga kati kandikodinge direct oba mpozi kati yeeyita Morris Kaani ndi yali yeeyita Yusufu Kaani weeyitako Yusufu Kaani lwaki neeyita kale lwaki neeyita ng'azaalibwa Amina Kaani Amina Kaani nga omu ku bamaneja mu Centenary Kampala main branch Amina Kaani yamuzaala mu Hamu Kigundu omugaga gwe tumanyi bulijjo n'atugambe n'emasindi yali yajja ng'akola ki ng'azze wa ssengaawe engeri gye yali omwana w'ebbali yedi yali teyakulira maka ag'omugagga so n'ekirala nga tayagala bintu byakwejalabya ng'abeera eno ewa ssengaawe naye we yatuuka eno ssengaawe n'amubonyaabonya eno emasindi ssengaawe bw'amubonyaabonya akola ki ng'atandika okubulwawo okusula ng'ajja asooka asula n'ani beneiba waffe omuvubuka nga bw'anaamuyamba ng'asula mu saluuni ye kale maloboozi mangi siyo Vincent kubanga ne Vincent goyogerako naye baŋŋambye gyali era mweteefuteefu okwogerako ki okubaako kyayogera kakati bano bawakanya ebbanga lyomaze mu busibe ekyo kisooka ekyokubiri ne bamponinga nange kennyini atudde naawe okukwegendereza naawe nti nyinza okukufera okategedde bulungi okukwegendereza eno emboozi gye mbadde njagala okusinga tuwulirize nnyo njagala owulirize emboozi eno ey'obufere bwo bwe bubi eno nga bw'abeera wonna oli engeri gye yali neiba waffe n'akola ki n'agamba munange mu kaseera ako ngeri gye wali we twamumanyira omwezi gwa Museenene Novemba twalinga tukola ki tusiika nseenene tubeerawo nga nkola ku nseenene we yakola ki we nali ntetenkanyiza ebyokufuna ssente mu banka nagamba ye lwaki ofuna ssente mu banka nga muzeeyi wange asuubiza gundi oli ssente ngenda kwogera ne muzeeyi wange oba asobola okufunirayo kalooni akataliiko ki
magoba nangamba nambuuza oyagala ssente mmeka ne mugamba nga miliyoni nga 5 nangamba yeezo ssente ntono natugamba kitaawe ayina looni gundi scheme egaba looni ekola ki saidizewa neerabiddeyo ekitundu nti asobola okurekomendinga bali ne bakola ki ne bampa ssente mweyo looni gundi yaabwe bwe yagamba kati n'agamba muweemu olunaku ajja kwogera ne taata we addimu atubuuti era bwatyo bwe yakola naga taata yakkiriza naffe ne tujoyininga ki kilaabu y'abantu be bagenda okuwa ssente ne tubeeraawo nga tulinze taata atuwe ssente taata atuwe ssente time neetuuka ne batugamba baweereza kojjaawe aweereza ssente ziri kuki via MoneyGram mu Centenary. In fact oli omuvubuka n'agenda naggulawo ne akawunti mu Centenary nga bali bawo bombi agulewo akawunti mbu ye omwana tebasobola muweereza ssente direct mbu kozi azoonoona agulawo akawunti mu Centenary ne babeerawo nga balinze ssente kaseera ne katuuka n'agamba ssente bazisindise okutuuka mu Centenary ebya MoneyGram nga bw'obimanyi kufiiringa biki nagamba mbu ate koodi yakoze eki yazeerabidde secret code ez'okugjayo ssente ne bagamba nti ki alindeko agenda kutrivinga messages asindike secret code okugira bwe bati ne batuuka akaseera ne bagamba bwana edda kati tebakyasindise ki kojjaawe agenda kusooka gye alabe abantu be bakola ki be basindikira ssente lwaki baba basindika ezo ssente nga kojjaawe tebamanyi bantu be basindikira ssente ne tuddawo ne tulinda kojja gye kojja atuuka okugamba nti okujja bwe yajja yasula mu woteeri gye bayita bija olwakeera bwe yajja teyasisinkana na bantu bayayina kulaba bwe naafuna puroguramu amangu n'addayo mu kibuga Kampala kati oluvannyuma ne bamubuuza ate ssente kakati meeya nsonyiwa ku kino kyengenda okwogera ku myaka gy'olina n'okusinzira eddoboozi ng'egyoliwuliramu oyo omukyala alabika muntu mukulu si bwe kiri olwo ye yali yeeyita Yusufu Khan nga yabatuddeko abantu 3 oba 4 oba 5 yabafumba anti oli mugezi nefudde nti kale ndi mugezi bantu 15 yabafumba mutabani wa Hamu maama wakola mu Centenary ababigatta genda maaso nembo olowooza nengo okutegedde nti akulinako akumanyi olowooza takumanyi kyanzikiriza kiri ekintu kimu Vincent mukkiriza mumanyi kitegera bulungi oba onfuna bulungi Vincent mumanyi yali akola mu saluuni nza kyeyogeredde yali ansala enviiri neno kyayogedde nga kyekituufu kituufu Vincent amwogedde but again nzikiriza in blackmailing you get anyways kankyogere bwe nti I'm not here for the sympathy oba okuwulira nti bunta bankwatiddwa ekisa ennyo you get no but nazze wano to tell people kunyumya lugendo just kunyumya lugendo komera lyali litya kitegera bulungi ngere gye kyajjamu okubaawo I didn't came for the kati ba concerned citizen be bazze bano kati ne balabanga olusobo olugendo lwotuwa lwa bulimba ekintu kiri bwe kiti omanyi nze bwendi Morris omutuufu waali Yusufu Khan simumanyi ekkomera lye bansibiramu teririiwo abalikolamu tebaliiwo nange bwendi akitwekooya tusobola okukuba essimu Maxon B they verify whether I'm lying or I'm telling the truth nti bagokereza nti bakusiba ebbanga eryo bano bayinza okuba bakkiriza ekituufu bayinza oba baali bakusibyeko naye lyebbanga lyenjogera lya bulimba lyo baliganye kakati ekintu kiri bwe kiti meeya saagala bafollowers bo oba abantu abagenda okulaba vidiyo balowooze nti okwata ebintu by'obulimba okusinziira ku mbozi nga bwe nziwulidde ne binalabe mu comment section essimu njiina namba z'omusirikale nziina oyo mayinja 3
tusobola omukubira essimu they verify whether I'm lying or I'm telling the truth. Si bwe kiri wamma. Kale. Yes, it's very simple. Kakati face y'omuntu ono ogimanyi. Ona. Simumanyi. Tomumanyi. Simumanyi. Okay. It's very simple. Kati mbeera ndya ne bannange meya kati nsobola okutuuza kubanga kale bagaye me ha mu Kigundo bamumanyi ne nkutuuza ne ugandi mwana wa Kigundo anti izo banze tonsobola nengo ina bosobola toyogera botyo bana wato bo kitwala nga agamba nti kati nze nawe ne bino byenjogera balimba ofuna etonze saate nga Bajita Beyond the Newsroom omukutu ne kwebusime ya live kitegeera inze byasuseeko kyovula lenga lero kakole ki yesebo tweyongereko ne audio eno doza yebesimba tuli mu dakika mekadde ni awo tukikola kale katweyongereyoko alimba oyo wamma nva ku buyayi akasente ng'oli muvubuka munnaye yali amuyamba yenna status zakyuse dda ng'alaba nga mugaga nga bamugambye anti kati ne ssente engeri gyali baagala mugira ddala mu bwavu engeri gyayambye mutabani waabwe bakwataganye ne mutabani waabwe yalabika anaakyusa ku mwana waabwe n'ayiga okwekolerera bagenda muwa akasente akasaamusaamu ka miliyoni 40 40M ani kwatamu sabo kwatamu era ng'okyakkiriza tavidi tamba bwagamba era tukeera nga tugenda ku linki nga tutuuka ku linki ng'agamba ka withdrawing eyo sente ezaki ze baweerezeza transport ng'omuvubuka sente zikwe ziri ku ssimu nga budde owo atulimba kintu kimu ng'oba netiwaaka yeeganye nabo ne bakkiriza addamu ng'akuba ng'akyusa ng'agamba oba anti obukuba bwali butonyeredde olw'amakyako ng'addamu ng'akuba essimu ng'agamba obukuba netiwaaka yeeganye kati nga tumala kumpi abantu abaali batuuse ku gundi ku linki essaawa nga 2:30 nga tupulaninga kulinnya bbaasi essaawa 3 nga ebbaasi etuuka nejjula negenda netugamba kati tujja kulinnya maybe taxi bamale kutuweereza sente tukole ki tugende nga bagambye tutuuka mu kibuga bajja tuweereza driver atutwale ng'akola ki ng'agamba nga zituuka ssaawa nga 5 ng'atugamba ki nti mulowooza bali obwedda abatugamba batuweereza transport ate tebaakedde mama wange nno yakedde alabika ali mu kkubo kwatamu aŋŋambye kakati meeya ebbanga eryo lyonna lye bagamba nti mwena balimbira nti bagenda weereza ssente ono muvubuka ye kitegeera bulungi laba ono muvubuka gwe bagamba Vincent gwe bali basuubiza miliyoni 40 nga tayogera oba tagambanga kuba njogere nabo boyogera nabo kale yesimu gye nali nkozesa okwogera ne hamu nali ngamba mbu taata wange n'oyo manager wa Centenary Bank nga yaani nga ye abo bonna bentuziza benfumba hela kakati na kyembadde njagala okubuuza ono Morris Yusuf mwali naye mwaka ki Masindi gwali mwaka ki gwe mwali ne Yusuf Masindi mwaka ki gwe mwali ne Yusuf Masindi the whole of 2023 then even this 2024 yaddako Masindi nga nonyeza other guy gwe nabadde nkugamba yaddako Masindi ng'anoonya nga noonya oyo muvubuka gwe yali yamuyambako gwe yali abeerako naye kyogamba Yusufu ono alabika ng'akumanyi nga yakulabye amanyi akumanyi oba gwe mubuuze amanyi
osobola okulaga ekifaananyi kyange nkimulaze buuze Small Masindi amanyi agambye takumanyi alimba Mayor, that guy is so smart at lying. He's so smart. Ali smart nnyo. Ali smart nnyo. If you've listened very well, muganda wange ngero wabadde akunnyonnyola. I've been busy but yakunnyonnyodde nga story okuva weeva ne weegenda. You can follow up. Kaakati ekyokumusiba kyekyo kiwakanya emyaka egyo gy'atugamba. Maybe nga bamusiba nga akyali muto nga we have met like before, but egy'emyaka they don't correspond n'egy'okumusiba. Because you told me yakulaze form mbu bamureleasing 6 December. Yes. Emyaka 6 ng'ate 2023 twali naye Masindi, which I even believe 2022 yali Masindi bamusiba ddi. Kubanga nange kye neebuuza ate ekifaananyi kye wampeereza kya 2022 kiraga 223. 223, yes. Juzi nali nabidelitinga nendekamu ekifaananyi ekyo. Oba ebirala nabiwoli gayi ngenda binoonyaako. Kati mwabadde muli awo nga mulaba ku TikTok nga mubaleetera omuyaaye wammwe. Nze nadde scrollinga jjo kiro Matabani wa aha. ndaba vidiyo nga ngwa ku vidiyo. Ono muvubuka nga mumanyi. Nga ngenda ku YouTube nga iwatch the whole story nga muntu gayi mumanyi. Kati amanya we yagambidde mbu ate Kaani, mbu ate Morris Kaani, ffe tumumanyi nga Yusufu Kaani. N'ogera n'obuuza big problem. n'obuuza buli omu amumanyi wawe twali tubeera bamumanyi nga Yusufu Kaani. Naga ate tetumanyi oba ge matuufu oba naffe yatufeera mafere. Agamba nti talina ssengaawe Masindi ag'omusibako matugambuzi. Ye senga wange gyali basobola okwogerako ne senga wange naye n'atuwa ku malabox. Sengawo omanyi waali nti omuntu singa aba avudde wano asobola omulaba Masindi. Very well. Sasa no connecting up sister wange n'omutuukako n'akutwala ne oyo omukazi w'abeera. Bakole kyeba bakola kati we senga wange oyo. Agatafo nga gasenga we yali abeera we namulabira. Okay. Sengawe yali akola mulimo ki? Yalina mulimo gw'amaanyi gwe yali akola nze we namumanyira she was a stay-home wife nga alina akadaala ku kkubo. Okay. Senga wange. Ono wali wamukozesaako ne ku mirimu ono? Namutumanga amazzi ku luzzi nga kusasula. Ng'omusasula? Okay. Ekitegeeza muyaaye. Bw'aba yeerimba mubuuza omuvubuka gwe bayita Vincent amumanyi wanaamwega. Vincent akkiriza. Akkiriza nti Vincent amumanyi. Angambye Vincent amumanyi. So Small tamumanyi. Small ye tamumanyi. Okay, kakati njagala kutaba ka maama. Kakati obufere bwe bwoyita obufere yali asinga kudiringira mu kikyo jjukire nnyo ng'oggyeko ku bya yali talina mulimu gwakola. Okay. Yali abeera waka just kola mirimu gya waka nalusi baneiba kumuyita mbu ate ndeeterayo amazzi mbu ate nnimiraako wali ebyo. Naye tojjukira ngeri gye yajjamu Kampala. Story ye ya Kampala sigimanyi. Yo tomanyi ngeri gye yajjamu. Cause omuntu ayinza okumanya engeri gye yajjamu e Kampala cause bwe twamala okumuta nga tumugobye n'asigala n'oyo omuvubuka. Kati n'omuvubuka ne bakyankalana yatuusa ku muvubuka baawukana. Okupanga amakubo agakola ki agadde e Kampala. Ojja kunteerako ennamba ya sisita wo naye munoonyeeko. Ngenda gikuwa. Lwakuba okumufuna obulungi omufuna ssaawa 11 koza akyali ku mulimu. Okay. N'eyo omuvubuka yonnyini naye ngenda gikuwa. Ey'omuvubuka Vise. Neya senga wange. Kati nze nja kukwatagana ne sisita wo antuuse ne wa sengaawe.
wededda watuuse ebbanga lye mwamala naye temwawulyako ng'anyumye kozi ngambe yali agamba mutabani wa Haamu fe tulimba nti mutabani wa Haamu ekitegeeza mutuuse kwawukana nga tokabuukanga nti muyaaye affe twali twakabuuka Okay. twali twakabuuka owuliriza bulungi mugalange kyakunnyonnyodde awo wetwamulagira ekifaananyi wetwamugwiramu nti mufere ne tumubuuka ne tumugoba enkalu zo teyaziryako enkalu talina ze yatwala nti enkalu ziri awo okujjako okubeera ngaawo nga tufumba emmere ng'alya oluusi najja nogamba mpaayo ebbirima yalina kyenjagala okulya teri sente nnyingi ze yatwala nti oba twamuwa sente nnyingi tewali ku byagundi bino ebya kompyuta bye wayawulidde anyumya emboozi eyo okkiriza nti asobola okubisobola sibimanyiiko yadde walabye ekipya obulungi ab'ekyalo bagamba kosta eyo saga abantu bangi n'olaba waliwo gayo omulala napositiza eyo story nagamba yikanakana nzijukira twakula nako mu kyalo Okay. But what I got, he's a good narrator. Asobola ku creatingira scene nawe n'otuula n'olowooza kituufu. Are you sure? Kati nange yanzimbidde. Asobola okutuula ku makya n'abala ekintu kye bulungi n'obula nga like you cannot get any loopholes within the whole story n'olowooza kituufu. Okay. Kale neyanziza nnyo Small obadde ogamba otya? Anze ngambe like but that is it because ono abadde akyakurekodinga koze nze mbadde nkyaliko bize Kale naye abadde akurekodingira naye ate yatuse bize n'ate boozi endala eyo muganda ffe gyakuwaddeko it is our part kati ate waliyo ebya Vincent ate byo birala it is a full horror etiisa that is why when owambuziza ku TikTok eddoboozi lye nga yayogedde okyalijjukira eddoboozi lye Small eddoboozi lye nga namukuwaddeko n'ayogera omujjukira omumanyi yes omumanyi yabeeganye dda ekintu kiri bwe kiti yabeeganye dda kiri bwe kiti batuwe namba ya ssenga twagala namba ya ssenga twabadde tugamba like yali yabasuubiza emirimu manya ku hoteri ki naye namubuuzizaako ne mugamba ono gayi kiki nagamba yekana akavubuka twali tukamanye nga Yusufu kajja kati okubeera Morris biki naye oba wa Superlife ne Aim Global naye amumanyi akusaza oli bize nja mukuwaako olumu wano osooka omunkaliza omumbulize ku bibuuzo kuba kati eno ssaawa 2:00 egenda kubayo njagala ogigoberera emboozi eno ekiro kale ojja gigoberera ogirabe aŋŋambe bamutadde kozi bakutadde nga 6 ng'ate mwali mwenna 2024 era wamulabako ng'ate 2025 wamwerabirako yajja ku dduuka n'amuuza mbadde nnoonya ku Vincent kiki ne mugamba tomanyi wawuwaali tomanyi wa nga mmwe mwamunyiigiranyiigira nagendereyo mubuuza ku dduuka nagenda ndi ntya abuuzizza wano mbu bwe yajja ku dduuka okukubuuza yajja ali atya yalabisa atya yali yesimatinze nga yambadde obugatto yenna yesimatinze nga yambadde akasaati kakapya n'empale empya ng'owa Superlife yenna okay
Oh my God. Kati thing is sweet. Kali ya kyabyegaana naye tujja tutuuka ku kinyusi kyonna. Waba akyabyegaana. Sengenda kuwa muganda wange. Ng'agayo wanaddayo n'ewaka agenda kuwa documents ziri. Kuba atuuse n'oku documents ezo ko zaali zitya? Documents ezo ze mugamba ziko zaali zitya? Ezo ze yali atufererako nti manya fomu z'okusayininga okukola ki okuwa ssente. Baasayiningako ne ku mpapula ng'omugaga taata we agenda bbawa ssente. Agenda teekako ssente. Baddaga ize kafeewo baddaga ikoze emboozi naye baaba eno edimu nga tunuka. Naye ejja kubeeramu. Tetuli ku kifu but tulabye nga bambi. Public erabika egenze mumukwatirwa ekisa. Public affording a life wabeera nga anoonya ewesiru yandigambye munange munyambe embeera ekoze eki. Ekalumye. Kale omusuubira okuba nga ali myaka ng'emeka mu kumulaba okukko mu kuteebereza. Just bw'omutunuulira ne bbanga kale bw'omutunuulira olowooza ali myaka ng'emeka? Naye ebbanga ate we mwabeerera nako we mwabeerera ne kano we mwabeerera nako kaali kaana kato nga kaana ng'era olaba lwana bwana. Okay. Kale tweyanze small. Njagadde okonfaminge emboozi njiwulidde bulungi nti abantu balina bebakola ki? balina byebamanyiiko. Byebamanyi. Mumanyi bw'ojja ku intaneti kuno obuzibu bwe nasangawo abantu bo bagoberera goba olowooza tebakumanyi nga bakumanyi omala kwejjayo mu kamera binoga ati oyo si gundi oyo si mmeeya. Lawrence tuli mu dakiika mmeka oyo namukoowa oyo kati tolina kyobyogerako ebyo Simoolo tomumanyi? Kyenyinza obyogerako kikino nabagamba nti ndi mutabani wa Hamu. Mama wange akolanga manager mu main branch Centenary Bank in Kampala, Uganda. Okusinziira olugero lubadde lukutte nno abantu. Lindako mpola. Kyenasoose okugamba oba wakiwulidde bulungi. I'm not seeking for sympathy. You get? But what I'm trying to say nti nayagadde okunyumya story yange, my life, how engeri obulamu wange gye bwagwotaanamu kategeera bulungi. Nabagamba ndi mutabani wa Hamu. Eryo ebbanga lyonna lye twali ffenna agambye the whole 2023 siwe kiri? The whole 2023 mazima ddala nga tombuuza kati 2023 gwali mu kkomera? Nali mu kkomera. Are you sure? Ata mwaishu luzira weeri wali mu kkomera? Luzira weeri siriiwo. 2023 luzira weeri. Awo nange no onsingidde. Ffenna wo tusingidde because bali aboogera. Nze wendi Morris wendi. Makshoni be gye bansibira weeri. Kitaliiwo mafuta gagenda Makshoni be. Yakubira Osina Abaso wa Kampala remand ankolereko research. Akolere research. Anoonye prison number yange eri 2054. 2054. Stroke 2025 gye bampa empya. Nga bakamala okunsiba bakyusa ne bampa empya. Jjukira babeera ne head count. Buli bwe babala bakyusa. Ensembyeyo nga bagenda okunta ebadde 2054 stroke 25 convict. Kategedde bulungi? Yes. Nze wendi. Woli. Makshoni be weeri. Yes. Abali kulira ekkomera we bali. Munoonya research. Ate oli researcher mulungi nkwakadde. Munoonya research. Bembanga kituufu nnimba. I'm narrating story as she said. You are free to do what you want. Kategedde bulungi? That's what I can say. So bo bano beenoonyeza byabwe. Nze sigaanyeeko nti Masindi siwedangayo. Vincent simwegaanyi mumanyi. I know him very well.
naye bino byogamba mbu simanyi nabasayiningisa document bagenda bawa miliyoni 4 mbate mbu kujja wange ati the whole 2023 nga mazima ddala ne bwaba gwe nga tongamba at least kamugambe bugambi ti wasiibye otase bwahamu. Okay. Really? Okay. Anyways, I don't know whether it's all about blackmailing simanyi. But that is it. Nze wendi. Gwe mu byonna okyali mu kati osula wakazi. Ndi awo wansi awo ku it is to Rubaga Road. Awo Hani bova ku Hanis no salamu boti maso. Hanis erirudawo. Teri wano wansi. Longojja. Hanis wano kino kizimbe ekyaki bakazimba. Lino kuba eri kwambusa Rubaga Road. Rubaga Road. Si Rubaga Road. Kino kizimbe kiranye police. Kiriranye amafuta. Kiriranye amafuta garu is it Rubies? Agali eno bwe gati. Ayo oli wala nawe yo. Olaba okirira wano wansi ku gundi ya Kabaka wano. Eri kubo noli kwata straight. Okolongo ya Kabaka. Eri kubo erigenda bweriti. Mu maaso awo. Kati wopangisa. Owendi olampola. Okay. So okulia okunywa okola kikate saazo nokola mulimu. Sina mulimu. Wandeta zo mulimu. Nonya mulimu. Sina mulimu nonya mulimu. Bwegubaawo nsobola okugukola. Gonna. Tugwinaako buzibu. Sina buzibu. Naye nga si bino ebyansibya. Joto byagala. Kati maama wo tonnamuwulizaako yadde taatawo. Kyendiko mugunde yasooka wansuubiza tugende Masaka. Kati awo wenjagala nze siina buzibu. Wona we tugenda tugende Masaka tubiveeko tugende Masindi. Deni tugende Masindi ddi kwa twandivuze emmotoka yaffe eno Subaru. Tugende Masindi oyo mukyala. Tumale nze njagala kati ngendayo physically nga si byambuki bandabe bambule wakituufu yeni obagamba mutabani wa Hamu. Mwana so byebyo meya kale Morris Khan tujja kwogera okuba nga tumuzza mu bitundu ebirala ebiddako ebinabyetagisa kwakati tutaddewo line linkage kigenda kukola bakobalalo tugera kwata tufunyewo linkage egenda otuwaliriza okugenda Masindi. Yes sir. Tulabe because twagala tukole emboozi nga zikoma nga ziggwayo ate nga za omuntu ategeere Morris Khan yaani byayogera bituufu oba si bituufu. Yes sir. Olina akatalekeka? Akatalekeka nze kyayinza okusembayo nga mbagamba kiri kimu. Tetunyoma misango. Yes. Akasango kulaba nga akatono kanene. Bw'otuuka mu kooti. Musango oyinza okwogerako abavubuka abasinga gwe balaba ng'omutono. Safety. Theft ogwo nyakudde akasimu biki. Maximum imprisonment myaka 10. Kitegedde bulungi. Maximum imprisonment myaka 10. So tulekere okunyoma emisango biralamu ng'otuuse mu kooti. Okay. Kintu kyinzo bagamba. Nekisembayo whoever is trying to blackmail me she or he should stop. Kategedde bulungi ye baba alina obujulizi obukakasa byayogera nti bituufu. Nze wendi tugenda Masindi. Tujja givuga tugende Masindi tulawa kituufu. Kategedde bulungi. Ate yala kuleeta wange kutwalire ddale wange. Tontwala bireke tontwala. Bagamba obyayo. Kategedde bulungi that is it yeah. Kale munzikirize mberekereze nkoze neddeni ku kamera ku mikono gyaffe gyombiriri Beyond the Newsroom n'omukulu gwaffe gwa MCMA Live. Emboozi gye twasoose yetuwaliriza okukomyawo omukulu ono kubanga emboozi yakutte bannayuganda omubabiro. Nja kwebaza abagitambuza emboozi abadde bannange twagala part 2 yiino kale we byolekedde okuyingira mu part 3. Ate part 3 ngeri mu transport ate yegenda kunyuma nnyo. Anyways, nesunzo tuke Masindi. Mukama abankomere.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.